njagala okutwala omukisa guno bannange okubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 5 Julayi olwokutaano omwezi guno gwe tulimu tugenda okukyala Pulezidenti Museveni wa Kololo nga tumwebaza olw'emirimu ebirungi gy'akoledde eggwanga nga Pulezidenti wa Uganda. Ebirungi byonna ebikoleddwa mu Uganda bye tuserebratinga bireeteddwa omukulembeze alina okwolesebwa omukulembeze eyalonderwa Katonda. Omukolo guno si gwa opposition, si gwa NRM, si gwa wabula mukolo gwa bannayuganda. Oba oli wa NRM, oba oli mu opposition. N'olwekyo tufunye ne bannaffe abavudde mu opposition abatutegeeza nti olwokuba basima Pulezidenti Museveni emirimu gy'akola ng'omuntu bagenda kujja okumwebaza. Kale ekyo tukyebaliza Katonda kubanga tebajja ntubanga bajja mu NRM ng'ekibiina naye bajja kwebaza Pulezidenti Museveni. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.